ndino n'omugaggo omuto ayogeza abantu obwama eyakoze ku lwasa emikolo nagambye owange nange kansituke tomanya nze sirinze yansitukire nze nesitukidde anyway nkwaniriza ku Media nze Judith Kawesi Namulema ogamba otya munnange kansubire nti oli bulungi gwe nnina olwaliro bamwita Don Chris CEO owa Skypins Tours and Travel tuze tunyumye muko naye atubuulire omuntu ono nga munene mulinnya ate mundabika mutini nnyo bamulyako mmere bannange omugaggo omuto kyekiro nga nsanyisa okulaba nsanyisa okusanga ogamba otya masavu wabula oyina vibe lego manyi vibe ogijjawe ninamu ayiwe mba ninamu ebizibu bijjawo okulekera nga njala yennuma ebyaddala tolina kizibu dog tomvuga speed kati nze obuzibu bwange buli bumu ng'embwa yange terina kyakulya obanga ndwadde wanje manye embwa yange bwerwala emalako emirembe niwona bwolaba nga basobola okukunda nga neboosi nga toli bulungi kyekizibu kye nnina bwerwala mba kubonkenke lwaki oyagala nnyo embwayo nakoowa abantu bakola ki byebankoze bingi mwana bingi nakoowa abantu Jude nawe ombuuza okimanyi naye wakoowa abantu okulaba ate nze nagambyeko nti nakoowa abantu nze sinakoowa abantu wandipeeradde ono ina entuumu y'abantu naye mbeera na mbwa yange akabwa kange kandawula lwaki wakatuuma ndawula yali kyaliwaye nga mwagala nnyo tokuba nti kabwa kazungu kati kekandawula kati kyaliwo oyo yakola ki tewali tuli bamukwao nakadde era eyampa erinnya nga akatuuma endawula era akabwa kange kandawula soko obuuze ku bantu abatulaba mwena mugamba muti amanya mpitibwa Don Chris ate ddala tatakiro omu bwati liri egganda eby'omulumbe nze siri muganda gulawanze mbafaanana kati golaba ono olaba mufaanana kati kale eri ekika nze Asimwe Christian kati nina obuzibu bwe nnina ndi mu kuinterviewinga mukama wange nkola omulimu gwe nsinga okutegeera kyokka ate at the same time mukama wange mu Skypins Tours and Travel kati ogenda kundeetera obutakubuuza bye nnyina kubuuza naye ngenda kukusoya eddembe lyange okuddamu wano ndiwo nga presenter siriwo nga mukozi naye oli wanga nti presenter ozze wange kati naye bw'onoobuuza akiyitako kubanga tuyinza okumala interview email neeruma oyo tadda wano bankikoze oba okimaze tugobera ku email okitegeera ngenda okujja nteekanga tekyayitawo access card nti oyo tadda wano anyway Don Chris. Yes. Don Chris yani, Don Chris yafubutusewa. Don Chris yafubutuse, Don Chris abadde webbanga lyonna. Tubeerayo eno entinda. Ko Haruna Mall. Kituwangalira. So sazze buzi. By the way kibuuzo ekyo bakimbuuza. Naye nafubutuse ku Planet Mars. Anti munange Kampala abadde takyalimu Bugumu ngali waleese. Bugumu lingi. Komanyi kye wakoze. Kati otyo nakoze ntya? Gomanyi kye wakoze ennamba yo bagiyiganga mu bbi w'akasimu mazima kaji tukole ddiiro mu kamera wa oyina namba ya njirina buli ajagala akuwa emitwalo 2 obalansinga lwaggulo obalansinga lwaggulo ogabye emirundi emeka nga zange zizo tugabana ate lwaki tugabana nze nnyini essimu nkusindikira bakirayanti eyabakirayanti gyeri ngisome eyabakirayanti gyeri baagala ye eri personal nga banjagazaki nakupostinze ku page yange eyo Facebook naye oboda abaana bandi bubi mu inbox baagala kundya paka kuwulira bubi Judy naye mbagamba mmwe bantu mmwe oba toyina seeti biveeko
Lwaki? Boyi kati bintu byakyuse twagala bakazi bayinamu. Kakati sente ozirina ate lwaki oyagala omukozi? Anti saagala bantu olwako njagala bannyongerako. Funayo omwana omuwala mujje gy'omujje muteekemu mukyusa obulamu. Sirina kye mwagaza obubbi obubatawaanya. Njagala omuntu nga yakola sente ze. Alina sente ze nina ezange. Ngali myaka ng'emeka? Kati nze nina emeka. Simanyi. Kati bimulembe gwakyuka Museveni yabikyusa byonna. Abato ffe tuzirina. Don Chris ono bamuzaala wa? Don Chris bamuzaala Ntungamu. Ate maama? Maama Munnakenya ali bayitawo Kisumu. Kisumu. Don Chris ali mu famire y'abaana bameka? Naye nze maama wange ndimu omwana omu. Mu maama? Mu maama. Ate mu taata? Mu taata ndimu bana. Okay. So mba wakutaano. Gwe last born, gwe first born? Nze nziriraawo. Kyobula nina ekyejo. Oddirira aliwa? Asembayo. Wansi ku side ya taata? Ku side ya taata. Kwa mu maama ndi nze mu maama nze bakyogera bati nze mu Gulanda nze mu Galanda. Mu maama. Kwa mama bwe yazaala akaana bwe kati. Teyazzaako. Yamanya bwazzaako agenda kutta pulinti. Bannange. Kati maama omuwulizaako ye? Simuwuliza ye amanyi naye. Naye nga gyali. Don. Gyali. Tuyinza kuyita waawo. Kati bwe naakaaba. Nga tukuwa akatambaala. Nze bwe nkaaba nsirikira mu mabeere. Bwe ntandika bwe ntokkulu sinateekawo mabeere. Doni tuli mu interview. Bade nomanyi nkunyumiza mboozi. Omanyi munnange kati tokyali muntu wa bulijjo. Era tugenda kuba tukusumbuwa. Nesirabika. Naye tujja oyina okuwulira wali oba tewawunya mba siriiwo. Totandika gaboozi go. Gatadde tudde ku business. So kyembadde nkugamba nti olina emboozi olina story eri interesting gy'osobola okusharingako n'omuvubuka ali eyo oba oliawo ng'obulamu alaba ng'obuganye ebitatambula bulungi. So kati omuntu bw'atyo tuba tulina okumanya details. Don Chris ono okufuuka kyali yakula na maama yakula na taata nakula nansi wakula otya nakula nansi nze n'omuntu eyankuza simulinaako Luganda muntegedde mukyala ali eyo Muduuma ye famire eyankuza obulamu bwange bwonna badde bwakubonaabona so nga ate saasoma nnyo kiri awo naye mu bulamu ofubanga nnyo okulaba nga obeera n'endowooza ey'okubiri ekirala kirizira mu ndowooza ey'okubiri ogikkiririzeemu naye akaboozi kamu naye tetukagendamu nnyo. Nalina omukyala ne mugamba naye siri bulungi nnyo ne mugamba naye lunaku lumu nja kukugulira ku motoka ey'ebbeeyi kati nga tukyogera naye nga ntunuulira bw'ati totegedde lunaku lwatuuka ne ngikola ki ngigula ng'okyali naye nga nkyali naye kati byavaawo ebyo naye mu bulamu lowooza endowooza ey'okubiri ogigoberere bwekimanyi nti Judy wasalawo kuba munnamawulire era kyofunamu naye nga si kye wasooka okukola kati buli omu alina gw'osalawo kikyolina okubeera okiwulira muli niwe kuba kutunda nnyaanya ozuula nti zijja kutambula oba okiwulira nkubuulira ife twatandika Skype zeero ng'ebigambo byogerwa bingi kuba ndowooza nava nayo Kenya eyo kola Skype ebyo yali Kenya musajja bamuyita Eddulu nga batwogera wano olwaleero tuli ku mwaliiro muki mulamba kitegeeza nagobeera endowooza yange nekinali njagala nze vuga Range Rover olwaleero byonna bino mbyogera ku ndowooza yange naye nakyali wange endawula twabeeranga naye kati namukwata ku mukono era ayinamu twabeeranga naye emmotoka ezo nga zibiyitako ezo ez'ebbeeyi tugalabye kale naye nja kugivuga so si oba olunaku luli kya ne ngivuga
bya mirundi ebiri byawukana oba luli kyanoga eyo nja kugivuga era buli muntu alina endaba nanzijukiza ojjukira olunaku lwe twatambula kuva Nalukolongo paka Ntebe nga tugenda ku beach kati senso kalabye naye nga tugenda tulina endowooza zaffe ze twabanga nazo nti njakeere ku makya nzimbe ekizimbe njakeera ku makya nga nkwata ekisumbuzo n'enkyetolooza nkwata nenetolooza bwenti bwe kasonga kisumbuzo kyenkola ki nga biboozi aba ogede ebyo tugenda ku beach tulina amu yadde 10 nga tutambudde kuva Nalukolongo tugenda Ntebe ninge okukkiririzaamu kwe kwatutuusa wonna we tuli paka leero nze kwanze munamala otuuka nempita nekyali wange naye naatuuka kati ndawula omusango otyo ndawula biseera biwanvu nnyo tumaze emyaka 11 anti era oyina wamusanga namusanga asiiga njala oyo kafulu mukusiiga enjala soka nakupepeta ati so namusanga asiiga njala nga nange nkola mu kipande kya firimu netubeerawo paka leero nemukwatagana kati saa eno ndawula ye akola ki era namuyingiza mu kampani zezimu zino nemwegereza bitambulawo biti kati alina kampani yeye nemuwa connection mukulu wa simwe Christian Don Chris mukwogerako Don Chris omulungi Don Chris omulungi omugaga omuto tokyagala kenzo no yatero bimpita nkulaba okiringa n'aba big boys kati andi nabo ba big boys gwina kiringanga ne ba unplanned kids kati nkiringa ne ba planned kids kakati fe tugoyingewa mumunonye ba unplanned banaffe abatawunya tukwatagane na tawunya wawunya wano na Judy kifundu kyeka kya mitwalo nga 8 Judy ekyo kifundu kya mitwalo nga 8 wala itekisinga kicho meya yatugamba tulina okuwunya obulungi tufune ebirungi kituufu mukwogerako era tubadde tutandika ogamba nakoowa abantu kiraga olina obulumi obuli deep kiki bakola ki nga tokyali muvubuka muto nakoowa abantu nolwaliro ndi mukutiisibwa nsonga ki olio gye mba nkuteerako eriyo omuntu nga tayagala kulaba ssanyu lyo nga buli lwofuna ku ssanyu kimuyisa bubi baithe kino kankyogereko eriyo omukyala nyinza obutamwogera linnya leero naye mukyala gwe nkimanyi ondaba sikyali oli suubira okuba nga oba osuubira okujja ku Skypines jangu nga weetegese naye era omukyala yali wa CID abaana laba sitole eno bagimanyi yali mukyala wange mukyala oyo yankola ebikolobero bingi nno ebisittaza ku nze bantulugunya nga baagala okuba emmoloka gye nalina baite nalina emmoloka yali ya Tiena naye nagigulawo nakawa wa mwindi naye sijja mwogera kuba ati oyo mwindi kiyankolera kine masavu okutaasa emmoloka eno okubbibwa masavu omukyala oyo musirikale era muyaaye ngenda kuteekako ODN bwe tumala bino kuba bagimpeeza leero ku makya nengisindikira abakulu mu poliisi enkya ngenda kugulawo fayiro ku ye ne fayiro zikyali wano bukoto ez'omukyala oyo mukyala oyo yakola katemba mungi antaddeko ebintu byesitegeera ankutta nti poliisi ye wakoleranga bagitegeera bulungi bonna poliisi esijja gyogera kuba byaggwa kati bw'amaliriza mangu nnyo abigizegeze ngenze eruzira ze bansibe na 25 ngenda okudda nga buli kimu ekyange yakitwala tandikira ddala ku nnyumba emmoloka yo yali agitutte ne bagimusuza bagisanga na mugongo mukama mulungi tinafuna abantu abanwanirira ninga nze ndiwo nisanga n'omukyalo oyo bamukwata ne bamusiba ku nsonga zange oluvannyuma ne bamugoba ne ku mulimu naye nayeegayirira ne bamukasuka ekyankwanzi gyali naye namuzaalamu omwana nze gwe nalowooza nti wange omwana teyali wange ekisegedde ndowooza yonna kali yali katemba kati olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okundaba ku lwasa alina gwasindikidde message
message ne baginsindikira kulidde nga mpulira obusungu sijja kulimba kuba sina kye namukola bw'aba yali mukyala wange byaggwa yalaga obuyaaye yalaga buli kimu ekibi ku nsi byaggwa era nkubuulira ku mulundi guno nyabo oyinza obutasobola mmalako si ye gwoli gwe yali amanyi odi eno njala gibaterako wano mugiwulire yajja kugiwulira era ngenda giforwardinga ofisi z'omugaggazi yiyo gyeri tugende tumunoonye munaye tufune naffe ku ssente za Don Chris Uganda kisegedde naye nze mulinzi so abantu be bato gye balinze nakoowa abantu kati kyategeeza okufuna ku ssente z'oba bajja mu bubi alina abapoliisi babba nabo bwe bakola oyo katemba oyo bajjawo ne bakutwala tumanyi ne gye bakutwala ne bakujjako se ne bakusoba badde tobiwulira kati kye bakola so gwewoledde ondaba okuseka naye nze mutima gwange gwakooye segedde gwakoowa Doni oli muvubuka muto ku myaka emito ebintu by'olina bya bbeeyi nga ki nkitegedde nina essaawa bw'olabye essaawa n'ogamba linda ku ye eri miliyoni nga mmeka yayisi yakamu kitundu terina makulu esimu ya miliyoni mmeka eyo ebyo ebyo badde ogamba tugende mpola esimu eno 15 Pro Max nze nasooka ogikwata wange Uganda olimba obuuza wakko okakasooki abaana nga gye bali wano twatumyantumye nga mukyagiranga nze kankubuulire ne 16 nagitumizza Shakibu yalina essimu eyo gye babba naye gwemanyi yange mazina ebamu anti kingwe nkugambira nti oyinza okuba nga olowooza gwe naye ng'ate waaliwo abalala Shakibu nange nze ku lwange nze nasooka Doni weeraliikiriza bannayuganda beebuuza gye wafubutuse ku myaka emito ssente z'olina ekibuuzo kiri nti ddala omwana oyo akola ki oba omuvubuka oyo akola ki nina emirimu gyange ngula ennyumba n'okuzitunda ekyo badde tokimanyi ngula properties nenziddaabiriza nenzitunda ekyo abali mu properties bakimanyi kirimu ssente nina emmoloka zange zempangisa ate nga nzitunda kati ekyo ng'ogyeko ne skypins kuba skypins terina sense skypins eri okuyambako ku bantu abamu ate nga sente nzijja nenzongera mu bantu wano ontegedde bulungi nze ngula amayumba nina apartments ontegedde then n'emmotoka jojja sente zange kati wabadde oli awo ng'ogamba kogenda oyambe ku mugagga Lwasa mugagga munno bambi Lwasa tumwogeddeko lati tumulese nabadde neyame butaddamu kukyogerako ekyo kyawedde oyo nno mwanyinaze era tajja kunyiiga mukama amuwa omukisa bambi Lwasa nze nga nfollowinga stories ze nazijja nzifollowinga bulungi nnyo olunaku lwe bamusiba saali mu ggwanga naye nanjagala mbeerewo nze omu ku baali baagala okujja Lwasa mukomera nga sente sisonze ensonde kuba sente zazimubanja miliyoni 17 10 zaali ntono nnyo nalaba amawulire ne saaliwo singa naliwo tebandi musibye kuba nze kinsinga obutayagala butasiba muntu n'ofuna ekirowoozo ekitandika okuyamba Lwasa ate si yekka nze nga nnyamba just nga temubiraba nze abantu bansalirako eyo mu kimugunyu munnange kakati Doni nina ebuzibu bwe buti ne bwe buti nsaba kunnyamba booti ne booti just nti Lwasa mwe mwalabye nenzize nga nnyamba abantu ab'enjawulo ne bwe nkuwa inbox yange ojagiraba nimwira beetaaga kuyamba kaakati bagamba akazanyo ke wayingiridde mbonga kazibu nga nkeesonyiwa byampaka abalala mbu wazze kumenyawo bbuula kakati nabagana okwogera ku Brian kuba ekyamazima soke ntiwena bulungi anjoga ku Brian abaana abo mwe bayaye mmwe aboogera ku Brian owulira Brian avuga Range Rover gyenvuga owulira amafuta geenywa gwandaba wano oyinza okuba gwonoonya okukola bizinesi nkiddemu Brian avuga Range Rover gyenvuga amafuta ganywa
oyinza okuba nga gwandaba sente zonoonya okola bizinesi bulani kye mulina okumanya nti munyiivu gye muli mwe bannamawulire lumu nawulyako interview waliwo akavubuka akamu kaali koogera saalinawo nawulira bubi neŋŋamba mukwano gwange Alex kanisa okojja owulira nomuvubuka omumanyi nangamba mmanyi bulabula naye ng'ayogera bubi bwereere naye ng'ekimuluma tebamwokyezaayo 5,000 oba 10 nze sigenda kubookya osegedde tetugenda kukuba luseke anti ne munaalunkuba temuli balungi so buula kati buula omanyi gy'asula buula nno mukwano gwange omanyi gy'asula okumanyanga ngamba ali munyonyo lwaki tosula munyonyo nze siri planid kid kaakati okitegedde siri just buula yakomawo n'abeeso mwali anyumirwa obulamu bwe kugambye avuga Range Rover ettala alimu ne bwalikoona ggwe okitegedde Range Rover gy'avuga 2,800 ezo miliyoni 2,800 ku 3 zeegula kisinzira wooguze n'omutunzi akukuze ki olina ogimaintaininga service wa bbeeyi w'emmotoka eyo kitegedde bulungi kyekirala service wa bbeeyi w'emmotoka eyo amafuta g'enya okugimaintaininga okubeerawo so buula wamma nze sinnajjako mu competition ya mugagga yenna era munzijemu ebyo ebintu byammwe ebyo sinnajjako mu competition ya muntu yena kubanga obugagga tebabukoleramu competition no tekiriyo babadde batandise ebiboozi ebyo ebiboozi byabwe beebake ku tulo bannange bajja ku Skypins batwala ebweru tebalina byakukola awo nno nawo tugenda kutuukawo kati kakubuulire nze gwolaba wadde eno nkola ku mukama wange interview okitegedde anti bw'onookola ebibi imeiro gwomanyi kyekitegeeza tugende mu maaso sikirabanga sikirabanga John wangi mu bulamu bwo ng'okula kusomoozebwa kikuwasanga n'ogamba nti kino sisobola kyerabira Judy okusomozebwa kwe nasanga kukaabyamu olunaku lwesigenda kwerabira mu bulamu bwange zaali ennaku 3 nga zamuddiriŋŋono bwe nali nga sirina waakusula nagenda olaba ku State Square nentuulako awo jjukira ekibuga saawa ya lanchi bunyobwa obw'emmere simanyi oba nze nali omuyala naye nga mpulira obwo obw'emmere nga sirinaamu kikola ki kati bwe navaawo nga neekyaye naye akaŋŋenda at least nnoonye oba nfanfe kati ntuuka baita batya ekaleerwe olaba ku flyover waggulu naye nga akanyimirira awo ndemoka ng'eyitawo wansi mbuuke ngweyo ebyaddala nga mpulira obulamu buganye naye awo wennyini kino ne bw'oba okyogedde omuntu asobolokera ku makya n'akugamba okyegedde wawulira otya eddoboozi munda munze kino kyaŋŋamba ekino kimu lwaki toddayo kewalandi roodiwo kuba tewali muntu mubi entandikwa yange weetandikira kuba bwe naddayo walandi roodi ng'ekituufu ennyumba baagitwala teriiwo okyegedde bulungi naye ng'alina gy'asobola okumpa yaŋŋamba ekintu kimu eri yali singo eyo ddabo era abantu ab'emitima emirungi mu nsi bakyaliyo nampa ennyumba neneebaka emyezi 4 naŋŋamba ojjatandika asasula mu mwezi bweguli sooka weddaabulula ezo ennaku sirizeerabira era oyo omukadde muyita na maama paka olwaleero simwerabiranga ŋŋendayo nemulabako abeera Seguku yabeera Seguku sinza natwala yadde omwezi nga sigenzeyo mulabako yes ekyo siryerabira mu bulamu bwange nti nali ngenda kwetta olw'embeera kati olina wali wogambye nti gwe ensi yeyakuza oba abantu abatakumanyi be bakuza kyakya kiti abantu abatakumanyi okukuza nadduka ewaffe olw'embeera embi yaliyo nziruka ne bannonda like bakita ne bambudda ne bakubudamya ne bambudamya era omukyalo oyo abeera naye okumala ekiseera teyampisaako bubi
yandabye ennaku yonna. olwodduka ewaka luddawa ewa maama e Kenya oba ewa taata ewa taata embalala taata ali abeera balanga baavayo babeera bayitayo zigoti side eyo zigoti gye nadduka ng'olwo maama okoma okubeerako naye ebbanga nali simumanyi mutegedde bukulu mutegedde nina emyaka nga 2 yansula nina emyezi ndowooza nga 2 okakasa kubanze n'okuyonka saayonka newendi kitegedde maama akuzaala akusuula ku myezi 2 ndowooza bafunamu obutakkanya ne kazeeyi nansula ku myezi 2 nentoba n'ensi mu buli mbeera yonna n'atakunoonyako ebbanga wadde gambye mulabye mukulu ate nga nze munoonyeze so neneesuubiza obutaddamu munoonya forever and ever. kati bwe wamutuukako yakugamba kikubanga wabeerawo story eyo Chris ebyo abakazi mubikola bwe namutuukako yakaaba mwana wange ebirala naye nze omutima gwange gwennyika dda. omanyi story yo efaanana ey'omulenzi omuyita Dignize omumanyi yamuwulira yakategeka ekivulo yes naye yagamba maama we bwe bityo byennyini so alinze maama wange kituufu gyali naye simwagala simwagala ati nze maama wange gwendaba muwala wange njagala nnyo omwana wange na buli kyendowooza kyonna ne bwe ndowooza ku mukwanisa awa zino ndowooza ku mwana wange ye omufuna otya omwana nga tuli baavu era maama we nansuulawo mu mbeera yayala nange agendooza oba onoonye muntu bazaala maama we anaagumira embeerayo n'akulekera omwana era waali era nyina taliwo wano wandiwadde omulabako tomumanyi kati dadi ye gyali dadi naye yakafa yafa taliwo kati omanyi nti osigaza omuzadde omu nsigaza muwala wange maama nedda Chris maama asigala maama tewali ate gwera nkimugjeeko nze ngambye nti si ye maama anti ebyaliwo byaliwo nayo oyinza okugamba mu mutima gwo n'ofunamu egaano ga ankale sinza abeerawo nenkibalira ennyo ku maama tinina maama swana kibala ekyo naye nga gyali yanzaala kati lino ebbanga we wamutegeera teyakwatako kubona jakene e Uganda tajjangako kivula agambye simuyinaako buzibu gwe wesula n'ogenda gyani nze nesula nemunoonya bannange kino nga kikaamu nene munno so maama gyali maama naye ku byempisa byonna yandibadde nti emboozi tugiveeko endeetera okubanga pulira ennaku ku mutima kubanga byempiseemu bingi nga nze omuntu manyi otuula mu ntebe yange eyo neerowoozaako nga nze kitegeera nalowoozanga nti bwe nafuna omukyala yanabeera maama wange nenkizanga yaga kati ebintu byakyukamu funa omukyala bwefunye mu dduuyiwo alinga oke nina okuba n'embwa yange omu ne muwala wange esawa eno tolina mukyala akabwakanye kandawula omukyala mwagezaki tugenda empola wali oguddeko omulaavu ennyo n'amaanyi olwamala negaana nenjiva ekiba tunaddako olaba gyontwala gyoti obuzibu bw'okuintaviewinga mukamaawo imeiro kimu bibiri nkugoba imeiro Jodi ka imeiro kakoze otya naye eno obangi bootaasa story eyo mpanvu saga giyingiramu nnyo wabula kyensobola obbagamba kimu nti omukyala oba omukwanyiro labira red flags kite anti kati olaba omuntu ajja kulaba red flags nga tozoogedde ate nze nozoogerako nze ndiravu dokita Jodi oli oguddeko mukwano ate kati nze nakukyazizza akanaye kankukyaze wali oguddeko mu mukwano Jodi nze tujja kutegeka olunaku mpita era ombuulire oba wafuuse purezenta olyoka ombuuza ebibuuzo weebityo kyatandika ddi nga ate gwe bakyaziza yabuuza purezenta naye abo abayaaye
Dala ni mwana naku zino kiki buyaye bungi obuyaye bungi naye abo abayaye mwe bayaye mwenamwe mukigwemu sigenda babuusa ate eno outbreak ogiraba kyambala olima gya kyambala kati okolidde ello naye mwenyini bagenda kukyaba ne kameramani bamukyaba naye na subscribing YouTube bagenda mukyaba kati kino kyambalo tulina kyambalo kati olaba Doni naye nga bakukyaba batya ng'olina ssente ate nga ndi mulungi abaana b'e Kampala ddala baagala ki oba Doni omwana wali tomulabirira nga tomufaako ndabika naye simulabirira nga kusaba yaawo akakadde ng'omugamba nedda yali yawooma gwe kyolina omumanya kitegeeza oba yali yawooma yali afuna buli kimu yawooma yawooma posi wadde kuki nti buli muntu agenda kigabana ekyahati buli omu agenda kukyambala kino kikooti waliyo ne gwe bali mu kukyawa essaawa ziro nga gakulukuta buli omu bagenda kumukyawa kakati gwe n'ofunirawa kakati nze mumanyisanyu lyempulira kati naika nina omutima omubi lwentambuza akasimu kange ndaba akabira laavu nsanyuka naye nga nakino bakikyaye naawe wakaabako nakaaba nvuga kati nno nkutidde naye lumu mba ndi mujjamu niŋŋamba naye muntu wandaba akakaaba omuntu yeni yaleeta laavu asaana akolimirwe yaleeta ekigambo laavu akolimirwe wakaaba ovuga nga nvuga kati ntuuka mu jaamu kange lititedi niyo ekintu kyanzijira ninga kati omuntu ddala bwandaba nga nkaaba watya nga mbadde nkaaba ng'emabega mmoto waliyo omuntu abadde andaba okaabira mu mmotoka kyolwo olagawa Jodi anti batugamba nina kyaluwage yagamba bannange kambabuulire ennaku eruma wa Range Rover wenyini linako si yeruma wa Spasio byawukana kakyovera nkubuza ng'okaabira mu mmotoka ki Range Rover mukama wange nabwe Range Rover mukaaba netukulukusa amaziga paka kuwulira bubi asooka n'owulira nga tossa n'okuba akafaanyi kati bamutwalira ziri n'okaaba n'okuba akafaanyi n'okaaba obanga musiru naye niyategeka laavu Jodi mwe mwatuuleyo ku kitebe ne mukkaanya ne mugamba nze nava ku laavu ndabandabe toyina laavu njiraba n'abagirimu nembaweereza nze mpulira bulungi buli ndaba gwe bakyaye nze saagala bakyawe bantu basinagigwamu mukwano balina okubakyawa anti kati ebyo bwe bibanga byagaana kati olwa bakyawa Kenza alina zawaadi nakinaki naye yazzemu naafu olonza alina Range Rover ate yafunye masavu kati tolaba kitegeeza naawe ojja kuddamu ofune yafunye masavu osanga eri teyali nnambayo kituufu yali nnamba yange ssebo tolina yoŋŋamba kati kitegeeza okyajagala ennamba njagaliza n'omulala agituulemu naye gali masavu teyali nnamba yowa otakukyawa naye Kenzo yafunye masavu nange nja kufuna mazi kati wabanga Kenzo yafunye minisita zoba nfuna ani gogenda kufuna ani yafuna vice president tutambulira awo nanti gwe toli muyimbi Kenzo yali muyimbi nendi Doni awo omwana ng'akubwatula omutima kugutuulako kugunywatowe pya segwa munene kate yali munene naye the beautiful nasooka ntuuzaako amatako we pya naye kandabe ku mwana sisobola sabamukulaga yagutuulako omutima pya nesikikiza ndi kiwedde naye nga kiwedde naye ng'omanye abaana abali eyo abeegomba okusembera sibalinaako buzibu asaba banga balinamu sente tunaatandikira kuzize nga waliwo abawala nga bawala balungi tekyaliyo laavu yadde ajutotandika kwerimba nakwegumya tebiriyo obubbi kati kwebutambula bwaba musajja abayagala kubba mukazi bwaba mukazi abayagala kubba musajja tekyali tulaavu kati gwabadde togina si yeekukaabya andi kati lwaki ogamba nti pakatambala kange nkaabe namu zijjukidde gomanyi laavu bweruma Jodi naye ekuluma ekulumye naye ng'oli serious wakabira omuwala ng'okabira mu Range Rover katudde mu mazima nakaaba nzija ne mu ofiisi wano wennyini ebirowoozo nebinumira mu ntebe eyo nimuna kuba swesi y'omugaga si y'omwabo
Sosi lwanyinya bweti. Nininya akanyonyi nengende Zanzibar. Nempumula for 2 weeks. Ndabe ng'omutima kola ki? Guweweere. Olwo yali akoze ki? Byetu biveeko. Tuveeyo. Ye kaakati nze naatunula ntya nga muddiŋŋanyi. Kukino ekigambo ky'ensala. Oli kusala ekigambo leka okuba omubi. Bannange. Naye ng'okuddiŋŋa tekuliiwo. Wamma tokisuubira. Nze nava kubaagala na Doni twazze wano nga maama nnyabo malayika beautiful omuyita linnya kikozi obadde omuyita linnya ki? Enjo nga enjo etudde wano olaba we bangobera eri ku mulyango kimuli ttaala nga n'eriso nga lya laawundi nakadde ndiraba kiki wabadde osinga okwagala ku enjo? Bina oli abadde alina amabina olaba gye gakutuusizza wadde gantuusizaayo nze n'amabina ne kkala tuti amabina tota sita bina sita kkala kala kiyawula enjeru enzirugavu nawe era okiraba nibadde nsobola okugamba nti enzirugavu enjeru omukazi omweru wa ddala olwokuba olwi ku mabina booti ne gamyuka bannange obadde omusambi oba kyekyamututte naye nze munnaye kyekyo ate sikikisa nze n'amabina tuli tuti oyagala nnyo abakazi abeeru nga tebalina amabina naye nga tegaliimu mpiso kati obyawula otya? Mbyawula tongerezaako anti otudde munange bino olyawula Jude etaliimu mpiso kati soko mbeere liba litya tegedde okyegedde liba round naye kaakati nze nyina kyendabya omanyi bwe nakupostinze abaana ne batandika omugaga alinga gwe balyako emmere mazima omugaga abo tebifaanana abirina tugende mu gym tukola akanyama sisobola kukola kanyama abaana babajje sisobola kukola kanyama ne bw'oba ofa sisobola anti kuba kati kiyinza okuba nga munnange ng'omuntu akulaba olaga kale nze nakajjuze eno okyegedde nze sigenda kujjuza buno wali kimanti bakanyama tebalina waaka ani akugamba tebalina waaka omanyi abakazi webafiira ku ba 6 paaka fetukola mubiri mukama katonda ono ye CEO wa Skypins tokikola jensi bannanga tokikola pozi ojjo bagala okundaba bakimanyi bakimanyi ne bakimanyi nti ndi muvubuka muto njagala nnyo ebimpa essanyu ebimpedde nyumirwa nnyo okusaagasaaga liddembe lyange era niwo nsanga n'abakozi bange bano wennyini siba stress ekirungi nabo tebampa stress kasita bakola kyenjagala bakole kyekisinga okunyiiza kisinga okunyiiza mu bulamu bwa bulijjo oba mbulamu oba bulijjo bulamu bwa bulijjo kisinga okunyiiza omuntu okundeetera ekigambo bana ekimpisa bubi era njagala nnyo munnange ne bwoba adde ompulaningira kunzita toŋŋamba nti bakupulaningira kutta njagala banzite buki businga totegedde nga sitegedde kubanga bw'onoŋŋamba kigenda kumalako emirembe ngenda nakubulwa wenzirukira nga ndi ku pressure ndi ku bunkenke tandikirawa Doni toyagala muntu akuleetera kigambo oyagala weezuulire ggwe nga ggwe nze mwennyini in fact nze kale ekisinga okunyiiza nga bw'oyogerere kale byamindi ebiri wali ekisinga okunnuma oba okunyiiza kati ekisinga okunyiiza saagala bigambo ekisinga ddala ate okunyiiza saagala kumpalana nga sirina kyenkukoze ompalanira ki ekyo nakyewala otya bw'oba ompalana tondaga mpalana nze nkuganye kumpalana ebintu ebyo binnuma Jude by the way binnuma ekirala ekisingira okunnuma kwe kwefuula mukwano gwange nga toli ogamba oli mukwano gwange naye nga toli oli mubi nnyo ne munda naawe okimanyi naye ng'oŋŋamba oli mukwano gwange ate abantu abamu tulina emitima egiri soft omuntu apretendinga ono tumusembeza mangu naye ng'oli mubi kale ebintu ebyo binnuma era bimalako emirembe nnyo
bali bakuliddemu ku lukudu yeah. okyandolinga oti kimafia ya mbadde ngamba nti magezi kigoyinza okuba omuvubuka ali eyo nga galiwa mu nsonga ez'okukola sente ozirina ku myaka emito teweeraga oli very down naye ng'ate olaga nti ekintu kyokola kikula ku speed n'okuhandolinga abakozi wano kati oyagala mba magezi ki akakola balekera Tanzania agamba kati Judy Tanzania ampa amagezi sigenda ba amagezi wamma oba mukola oba temukola mumumanyi sigenda ba amagezi kati mbe magezi gaki doni osobola naawe bawa amagezi nzani yagampa tula Judy mututomeza bwe mutu nze nvudde gye nvudde ngudde ku nsi teyampadde magezi nsaba ibinza kati nze mba amagezi bwe nakuwaga nge nakozesa nga tegakukolera naye asobola ofuna nkugambe mbu natunda paani ezo emboozi twazikowagala biwulira naye nga tubiwulira mubiwulira naye nga watundako ku paani watundako ku paani wabulaba natunda ki natundako ku scrap kimanyi natundako ku scrap mu mbeera eyo ey'okutoba kati nze nkugambe naawe tunda scrap anti embeera eyo yakusindiikiriza kati ekiba ku muntu kudda ekintu kyangu nnyo nagobeera ndowooza yange nenjitambulirako katubasiibule babalayika obakooye mubaana mmwe mbaagala nnyo naye mugweko mulaavu musale emibiri yawuzza mbunga ndabika nga asula kuyaka bagambye nagwa mulaavu yakutuusizaawo abagigwemu naddala mmwe abakazi abaagala okusala emigejjo gwako mulaavu bwe batamukyawo tebasobola gwe kyogamba buli omu bagenda mukyawo kubuulire naawe bagenda kukyawo vira wano wamamwera tubadde wano ku Skype in Stores and Travel tugenda kubanga tukomawo tujja kudda aba VIP bridal makeup and hair be bankozeeko ate aba Adorable Fashions ne banyambaza ndi wano oba mbadde wano ku Skype in tukwatagana mulundi oguddako mbeere bulungi